nabagambye tugenda kulekera ka sinema kagenda kubeera kapya nga bagamba ba Crystal Sky bakutuusako essema gye tulekedde. Nagambye video Jones Productions nga bulijjo. Kino mu kaseera kano mu kutandika tukatandikidde bbali. Basooka ne bakulengeza nga bagamba ba Crystal Sky ne Stephen Paul bakutuusizaako sinema. Nga bagamba Jeff Rashkan yena nyini sinema asoose. Kuno kwonna tuli kwanjula kwako. Basooka ne bakulengeja erudda. Things left to us by the departed have their energy, have their vibrational energy. So Kino mu kaseera kano twadde bbali maka agamu. French toast. Oh, maybe tomorrow. Mbadde njaga French toast kono nja gikusimba enkya. Rory, she's hungry too. Ate Rory togenda mu byakulya mukazi watu naye enjala emuluma. Okay. Betegeka. Twakwate kwe tudda police station. Kabaka yajja. Ono yayitibwa Detective John Koski. Yakwate kuba n'asembera paka erudda. Kyava ayitawo paka munda. Bali waliwo engeri y'aka meeting. K'abaofiisi abasinga. Bali bagenda maaso n'ogezaako okunyonyola ku mmotoka. Bw'erina kala ya Dirty Champagne. Pontiac. Ng'agamba nti abagifuuka ba suspects wanti zaabwe zibadde ku pending. Bwe batyo ne babasiibula okusya programu y'olwaliro oba schedule olwaliro bw'eyimiridde. Lwali yali aziye ng'ayimiridde erudda. Why? Okimanyi nti famire y'omusajja gwe wasekudde ebyasi bafayirinze fayiro egamba nti unlawful death. What are you thinking out there, John? Niki kiwabadde olowooza John? I guess I wasn't. Ndowooza nabadde sirowooza. Do it again when he got out. Something told Tegamba ekintu kyangambye nti ayinza okuddamu n'akikola bw'aba afulumye. me. Make a statement. Ekintu kyagambye sebo ekyo tekikola statement. Oyagala nkole statement nateera. Don't worry, you're a good man. You got a good record. Teweeraliikira ekirungi nti oli mukyala mulungi olina record ennungi. In the country. Wabula mu bbanga tono ogenda gezaako okulitayalinga. N'ekiba kirungi at least n'olitayalinga ng'olina dignity. You should depart your post with some dignity. Wandibadde at least ogezaako segula okuva mu police station ng'olina dignity. This is my life. Kati na mutuufu bwe n'abandi tayalinze ngenda kukola kikuba buno bwe bulamu bwange. The world, there's no respect, no sense of respect. Manyi mu nsi eno tewaliwo kintu kye bayita kitiibwa, tewaliwo sense of humor oba ki. Wabula kyolina ogezaako okumanya dignity kikulu kya byonna. Why don't you take some time? Go work. Sooka otwalemu ku budde, genda okole ku bisigadde. Soon all I'll have is time. Katonda watu. Amugambye essebo myezi n'agenda kulitayalinga. Kiri ekisajja kye yasekudde mu ntandikwa. Famire yakyo efayirinze unlawful death. Kati amugambye ddala mutuufu wabadde olowooza ki? What are you doing? Ye amugambye kimu